Omuwala yatoloka naye kati bamukutte. Ensonga ne yamukwasiza fena tetugirowoozanga nako. Naye nze kyendaba bino ebintu by'okutoloka kisinziira ani gw'otoloseeko na magezi ge gakola gatya. Omanyi nti bamukutte batya? Bamukutte nga bakozesa bayitira mu muntu amusindikira sente. Omuwala oyo bwe yali nga akyali mu contract babosi be baali bamusindikira sente. Kati ye bwe yadduse babosi be ne bakimanyi nti of course badduka ne bagenda abawala mudduka ne mugenda kukola era bakimanyi nti mubeera musindika sente. Kati bo kye baakoze baleseemu kwa akabanga ne bagenda mu system ya bank ne banoonyereza ku muntu oyo ya receivinganga sente z'oyo omuwala ng'akyali mu contract kwa bosi yali azisindika. Banka ne bafollowinga ne bafuna details z'omuntu kati amusindikira kati. Jukira bwe tuba tubasindikira sente batusaba ikama gye tuteekayo. Kati bagenze ne banoonyereza ikama ekyasindikira omuntu oyo sente. Ne bakomenkereza nga bakutte omulenzi. Omulenzi oyo yaba tutaate koyo amuwa sente ezo okuzisindika. So n'abasinga muzenga mungamba nti bukyanga natoloka mu contract. Receiver wange eyali receiving sente kati tebakyamukiriza ku receiving sente mu banka. Era mu system ya wano sente bwenzi wo omuntu ozitwalayo tekiriza musindikira sente. Ekyo kyo kibaddewo ku bantu bangi nnyo. So awo boss waba yagenda ye na closing abo closing erinnya lyo muntu nali banninga mu system ya banka zonna. Ekyo kyo kisoboka. So no munnange nkuwa amagezi gwe yatoloka bw'onobanga osindika sente fuba nnyo okulaba nti okyusiza omuntu gwe wali osindikira sente. Mukyuse kiyinza okuba tekinaba kutuukako kuba nti ye gwe watoloka kwa yinza okubanga tanaba kifaako. Naye bw'alifuna amagezi ago aba asobola okufuna ng'ayitiramu oyo akusindikira. Kati oyo akusindikira bwe bamukwata ne bamutwala ku poliisi aba alina okuwaayo. So no munnange weegendereza obutafuna buzibu. Fuba nnyo okyuse omuntu gw'osindikira sente. At least funa kulinnya eddala.